Amanyanze Kateeba David Omusumba. Musumba ekkanisa eri Kasanje eyitibwa Destiny Upliftment Center. Nedda kyendowooza Pastor Bugembe engeri gye yatandika obuweereza nga mwana muto ne background ye nga bwe tugimanyi abadde alina okubeera steady. Nze mu kunyumyamu naye n'ebigambo by'empulidde ng'ayogera yali agezezzaako kuyingira obufumbo n'afunayo ndowooza oba ne bamukuba oba ne bamukola batya naye kati enjogera yeeri nti agamba bwagagenze gawona kati anaatera okuvaayo asomoke addemu age omusajja era baga nti ennume ekula bigwo. Mazima go kanjogere mazima simusabirangako kubanga bwe nnuŋŋamizi b'ebyawandiikibwa bitugamba nti alaba omukyalo ow'okuwasa alaba ekintu ekirungi era afuna okuganja mu maaso ga Katonda. Kati kyenyinza omusabira azibuka amaaso alabe kubanga byawandiikibwa bitugamba nti yeetaaga kulaba bulabi ajja kuba akoze ekintu ekirungi. Naye nina okukkiriza nti bw'aba teyalaba anaatera okulaba naye atwegatteko eno mu kisanja mu kiwanja kankiyita ekiwanja ky'abafumbo. Nja musiteekamu akasimu mugambe naye bulaza kiriwo kyekiganye oba oli awo nakyo naye bwe naamufuna nja mugamba naye kati weeyogerere nja musimba akazindalo mugambe naye kaakati bulaza nedda tojja kulirira kutuukako ekyo otusobedde. Nzijukira oluyimba olwaganja ennyo wano lwe nawandiika ne Musumba Wilson Bugembe yali ankyaliddeko bwe twali e London. Kati nga nina studio gye nali producingiramu ennyimba music olw'okuba gwe gwali ndowooza omulundi gw'ogusoose gwe yabuuliriza kwe kungwako ne tukola collaboration naye. In fact nayimba naye twayimba babiri oluyimba ani ayinza otulawaatula Mukama. Olwo oluyimba twakolagana ne Musumba Wilson mukwano gwange. Nsumba bwe nnyimba kubanga okuyimba ne music bye byasooka obuweereza obw'okusumba bwajja luvannyuma naye nga neebaza Katonda kubanga byonna bitambula. Nasooka kuyimba nga tukyali baana bato ne kijja nga kikula okutuusa lwe kyatuuka mu kuba nti mpandiika ennyimba ezasooka nasooka ne ndowooza nti naye nzo si luyimba naye oluvannyuma lw'okwetegereza nga nti ennyimba bwe zityo bwe zibeera ne kikakata mu nze nti ezo nnyimba kyandiba nti ne Mukama yampa ekirabo ekyokuwandiika ennyimba. Nayimbako ennyimba album namba actually CD 2 nga siri mu ggwanga wano nga ndi bweru naye nga bw'obeera obw'omu naddala ku ggwanga gw'obiyimba byonna nga neesunga lwe ndikomawo eka nsobole okufuna abanywanyi bange mikwano gyange abaana bange bankwasaganyizeeko ekyokuyimba naye nga ekirooto ekyo kyatuukirira banga siri ewala nnyo naye 2019 omuggalo awo nga tegunnaba kujja ne nkwataganako n'abamu ku bano abamu muyinza obutabalaba naye nga wali ku kivulo ekijja okujja ku Lwomukaaga bajja kuba bonna weebali. Kati ne nkwataganako nabo ekirooto bwe ngabana nabo ekirooto ne bakikkiriza. Kati gwe mulimu guno okugenda mu maaso ogututuusizza okuba nti tugenda kukola konsati yaffe esoose
bwe kyatutandika ne bawala bange ne batabani bange. Kubye wano oluyimba olumu balwagadde nnyo buli gye tubadde tulaga luyitibwa Omutonzi ye musumba wange. Lugibwa mu Zabbuli ya 23 abasinga gye tumanyi ndi Mukama bw'abanga ye musumba wo teweetaaga tosobola kwetaaga. Olwokubiri baluyita naayimbiranga ggwe tuluyita Jehova naayimbiranga ggwe. Nyinza n'okwongerayo waliwo oluyitibwa tukuyimusa. Mukama tukuyimusa kuba otukolera bingi. Ennyimba zo nnyingi ddala. Wilson taliiwo wano essaawa eno naye ayinza okutwegattako essaawa yonna kubanga mukwano gwange nnyo. Naye mmanyi bulungi nnyo nti muwala we musumba Justin Nabosa ye Yoshua Deal ajja kubeerawo naffe. Musumba Wilson akwasaganya ebintu bingi, ayinza obutabeerawo wano naffe, ayinza kujja buzi ku konsati naye nga kyalibadde kirungi singa naye yasobola, naye olw'obudde ayinza okuba nga tasobola kikwasaganya. Ekyo tekiba kiruŋŋamu. Abayimbi ba gospel baliko eddimu. Kibanga muvubi agamba nti nze ndi muvubi naye sikolagana nangege, sikolagana na njunguli, saagala mpuuta. Kati oba omulimu oba togulina, omuyimbi wa gospel aba alina obubaka nandirowoozezza obuva eri Katonda. Target oba abantu be yali badde abutuusaako abasinga bebo booyise nti ab'ensi oba secular music. Kati nandirowoozezza nti kyekiruŋŋamu bw'oba ng'oli muyimbi wa gospel okutagetinga n'abatannaba kusomoka kujja eno bwe mu kyolimu. Nandirowoozezza nti bwali badde obulungamu. So ekyo kijja kuba kyetaagisa okutereezaamu okulaba nti abayimbi ba gospel bagenda bagaziya endowooza yaabwe nti tojja kuyimbira balokole bokka. Kyalibadde nti oyimbira kankiteekebwe nti gospel music bubaka obuva eri Mukama eri abantu. Abamu balokole, abamu si balokole. Abamu basiraamu, abamu banzikiriza zonna, abamu bona basamize. Tekigaana kubatuusaako obubaka ng'oyita mu music bwe nandirowoozezza. Kati ndowooza nti ali entitled ku ndowooza ye. Eyo eba ndowooza ye eyinza okuba nga tekiikirira abantu bonna bwe balowooza ku bayimbi ba gospel. Naye nga okuddamu kiri kyenjogedde nti mu kusookera ddala bw'oba ng'oyimba gospel baba bakutumye, Mukama aba akutumye eri abantu, si balokole bokka, eri abantu bonna. Kati tuba twetaaga okugaziya ku ndowooza yaffe tukkirize nti n'abatali ba gospel nabo beetaaga okuwulira obubaka obwa gospel. Mba nzisaamu ekitiibwa nti muganda wange Mukama alina gy'amugye, era nga bwe tumanyi story ya Musumba Bugembe nti avudde wala okuva ku mulembe guli lwe yayimbiranga akasaati ka yero n'okutuusa kati watuuse. Ffe tuba twebaza Mukama, tujaguza olw'ekyo Mukama kyamutuusizzaako. Bw'atwegattako, bw'atweyungako, ate naffe ne tugabana ku ssanyu lye kubanga Mukama tukiraba nti amuguliddewo emiryango mingi okuba nti akoma ku bantu. In fact ye ensalo zonna abantu oluusi zibateekawo nti kati ate mwe muli ba gospel batuukirivu, ye n'abanga azibuusa amaaso kubanga ekigendererwa kya gospel music kwe kutuuka eri abantu abatannaba kusembera eri Mukama. Si kuba kyawa, si kuba zalawa ng'enjogera yaffe bweri, naye kuba sikiriza nabo bajje oba oliawo bazuule abamu ku ffe kyetulowooza nti kyetukkiriza nti kyetwazuula. Ekivulu kigenda kubeera Kyengera, waliwo ekifo kiyitibwa Rose Gardens, obumuli bwa Rosa mu Luganda bwe nalirowoozezza. Awo mu bumuli bwa Rosa Kyengera kiri ku Masaka Road ku kkubo, tosobola kubulwawo oba ogenze. Okuyingira waliwo tiketi ez'emitendera eziwera. Twafunyeyo discount ticket y'aba students $1,000, twafunyeyo $2,000, tulinayo ticket y'emitwalo 5 okuyingira,
tulinawo VIP oba ya gold emitwalo 2, then n'emmeeza ejja kubeera ku mitwalo 8, meeza etuuza 5 bwetwasengese naye tuyise mu makubo gonna ge tumanyi okulaba nti tutegeeza ku bantu ku kivvulu kino nga tukozesezza emikutu gya social media handles zaffe ng'ekibi abayimbi Blaze the finest bw'ogenda ku mutimbagano ne handles zonna eza social media. Tulina ne channel yaffe ya YouTube ng'okwo konna tugenze tutegeeza abantu. Tugenzeeko mu makanisa tutambudde gino emyezi egivuddeko nga buli weekend tulina ekkanisa we tulaze era nga tutwala omulanga nga tuyimba ennyimba tukulaba nti abantu abo bategeera era nga there's a lot of excitement, waliwo okwesunga okusinziira ku ngeri gye batusembezza nga tugenze mu makanisa ag'enjawulo okutuukira ddala ku Sunday neewedde lwasembyewo twabadde nga tulabira ddala abantu nga tebakyasobola kulinda kulaba nti bajja ku kivulu. Kati ng'ogasseeko n'emikwano gyaffe ffe tuli group abayimbi bokka abayimba bali 10 abawala. Kati kwe tugatta n'abakubi b'ebivuga, kati buli omu ne tumuwa genda otegeeza abooluganda abako n'ab'emikwano bajje. Kati tugenza okulaba nga abantu beesunze nnyo okulaba group eno. Ekisembayo kwe kuwerekerwa bannaffe abasooka group eno okuyingira mu industry ya gospel music. Mwe muli omusumba Twina Herbert era bwe twagendayo mu chaachi ye eri wano e Kawempe wo tugenzewo emirundi egiwera naye nga beesunze ye yagambira ddala nti chaachi yonna nga bwe basobola bajja kujja. Ekyo si gwe gwali gusoosa okiwulira naye nakiwulirako ne mu makanisa amalala bwe tulaze nga bagamba nti ffe ennaku z'omwezi nga 3 nze situtumira mwana neesitukira kiggwera wali ekyengera mu Rose Gardens tebateekayo ekirungi overnight zitera kubeerayo lwa 5 naye nga ekyaffe kiriwo lwa 6 olusoose mu mwezi ogujja. Kati ne musumba Nabbosa naye ajja kujja ne oluganda twabaddeko naye wano eggulo nga twegezaamu Grace Morgan kati ali based mu UK London naye ajja kubeerayo n'abayimbi abalala besisobola kumenya naye nga bangi ddala bonna bajja kuleeta Kasavu Kanyama Kagumba. Nga bwe ŋŋambyeko nti churches zo zibadde nnyingi ze tutambuddemu emyezi gino okuva mu mwezi gw'omukaaga naguno ogw'omusanvu ogwaweddeko ogugwako kati nga zonna buli we tugenda olwa performance y'abayimbi bano abagroup bano nga tusuubizibwa nti bajja kujja nga bwe basobola okujja. Sinnaba kuwulirayo batu bagaana kujja. Kati tulina obwesige nti bajja kukuuma ekigambo kyabwe kye baatusuubiza kuba abasinga basuubiza mu lwatu ng'ekkanisa yonna weeri nti bajja kubeerawo mu bungi.